Okuva essuula 32 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo abantu bwe baalaba nga Musa aludde okukka okuva ku lusozi ne bakuŋŋaana eri Alooni ne bamugamba nti, Golokoka otukolere katonda anaatukulemberanga, kubanga Musa oyo ye yatuggya mu nsi y'e Misiri, tetumanyi ky'abadde. Alooni n'abagamba nti, Muggyeeko empeta za zaabu eziri mu matu g'abakazi bammwe n'ag'abaana bammwe ab'obulenzi n'ab'obuwala muzindeetere. Abantu bonna ne baggyako empeta eza zaabu ezaali mu matu gaabwe ne bazireetera Alooni. N'azitoola mu ngalo zaabwe, n'aziwumba n'ekyuma ekisala, n'azisaanuusa, n'azikolamu ennyana. Ne boogera nti, ono ye katonda wo gwe Isirayiri eyakuggya mu nsi y'e Misiri. Alooni bwe yalaba bw'atyo n'azimba ekyoto mu maaso gaayo. Alooni n'alangirira n'ayogera nti, enkya wanaabeera embaga ya Mukama. Ne bagolokoka enkya mu makya, ne wabaawo ebiweebwayo ebyokebwa, ne baleeta ebiweebwayo olw'emirembe, abantu ne batuula okulya n'okunywa, ne bagolokoka ne bakola ebitasaana. Mukama n'agamba Musa nti, genda oserengete, kubanga abantu bo bye wajja mu nsi y'e Misiri beeyonoonyesezza. Bakyamye mangu ne bava mu kkubo lye nabalagira. Beekoledde ennyana ensaanuuse ne bagisinza, ne bagiwa ssaddaaka ne boogera nti, bano be bakatonda abo gwe Isirayiri abaakuggya mu nsi y'e Misiri. Mukama n'agamba Musa nti, abantu bano mbalabye nga bansinga onkakanyavu. Kale kaakano ndeka obusungu bwange bubuubuukire ku bo era mbazikirize, era ndikufuula ggwe ggwanga eddene. Musa ne yeegalira Mukama Katonda we n'ayogera nti, Mukama, kiki ekikubuubuusizza ennyo obusungu bwo ku bantu bo be wajja mu nsi y'e Misiri n'amaanyi amangi n'omukono ogw'obuyinza? Lwaki owa Abamisiri omwagaanya okwogera nti, yabaggya mu Misiri ng'agenderedde okubattira ku lusozi abasaanyizeewo ddala? Leka obusungu bwo obukambwe okyuse olemu okubonereza abantu bo. Jjukira Ibulayimu, Isaaka ne Isirayiri, abaweereza bo be walayirira wekka n'ogamba nti, ndyongereza ezzadde lyammwe ng'emmunyeenye ez'omu ggulu, n'ensi eyo yonna gye njogeddeko ndigiwa ezzadde lyammwe, nabo baligisikira emirembe gyonna. Mukama n'akyusa n'atabonereza bantu be. Musa n'akyuka n'aserengeta okuva ku lusozi ng'alina ebipande ebibiri eby'obujulirwa mu ngalo ze, ebipande ebyawandiikibwako ku njuyi zaabyo zombi nga biwandiikiddwako eruuyi n'eruuyi. N'ebipande byali mulimu gwa Katonda, n'okuwandiika kwali kuwandiika kwa Katonda okwayolebwa ku bipande. Yoswa bwe yawulira oluyoogaano lw'abantu n'agamba Musa nti, mpulira abantu mu lusiisira nga baleekaana ng'abalwana. N'ayogera nti, eryo si ddoboozi ly'abo aboogerera waggulu olw'okuwangula, so si ddoboozi ly'abo abakaaba olw'okugobebwa, naye eddoboozi ly'abo abayimba ly'empulira. Awo olwatuuka bwe yasemberera olusiisira, n'alyoka alaba ennyana n'abazina. Obusungu bwa Musa ne bubuubuuka nnyo, n'akasuka ebipande ebyali mu ngalo ze, n'abimenyera wansi w'olusozi. N'atwala ennyana gye baali bakoze, n'agyokya n'omuliro, n'agisekulasekula n'agimansira ku mazzi, n'aganywesa abaana ba Isirayiri. Musa n'agamba Alooni nti, abantu bano baakukola ki, gwe n'okuleeta n'obaleetako okwonoona okunene? Alooni n'ayogera nti, obusungu bwa Mukama wange buleme okubuubuuka ennyo, gw'omanyi abantu bano nga bagobererera ddala obubi, kubanga baŋŋamba nti, tukolere bakatonda abanaatukulemberanga, kubanga Musa oyo ye yatuggya mu nsi y'e Misiri, tetumanyi ky'abadde. Ne baŋŋamba nti, buli alina zaabu yonna yonna agyeggyeko. Awo ne bagimpa ne ngiteeka mu muliro ne muvaamu ennyana eno. Musa n'alaba abantu nga bajagaladde, kubanga Alooni yabaleka okujagalala, kye kyabatuusa ku kusekererwa abalabe baabwe. Musa n'alyoka ayimirira mu wankaaki w'olusiisira n'ayogera nti, buli muntu ali ku lwa Mukama ajje gye ndi. Abaana bonna aba Leevi ne bakuŋŋaana gy'ali. N'abagamba nti, bw'ati bw'ayogera Mukama, Katonda wa Isirayiri nti, buli muntu akwate ekitala kye, ayiteeyite mu miryango gyonna mu lusiisira lwonna, atte muganda we, muntu munne ne muliraanwa we. Abaana ba Leevi ne bakola ng'ekigambo kya Musa. Ku lunaku olwo abantu ne bafa ng'enkumi 3. Musa n'ayogera nti, mwetukuzza eri Mukama, kubanga buli omu ku mmwe akkiriza okutta omwana we ne muganda we, Mukama alyoka akuwa omukisa leero. Awo bwe bwakyenkya, Musa n'agamba abantu nti,
mwayonoonye ekyonoono ekinene ne kaakano naalinnya eri Mukama, mpozi n'akola ekinaatangirira olw'ekyonoono kyammwe. Musa n'addayo eri Mukama n'ayogera nti, woo, abantu abo baayonoonye ekyonoono ekinene ne beekolera katonda owa zaabu. Naye kaakano sonyiwa ekyonoono kyabwe, naye bw'otoobasonyiwe nkwegayiridde sangula nze mu kitabo kyo kye wawandiika. Mukama n'agamba Musa nti, buli eyanyonoonye nze oyo gwe nasangula mu kitabo kyange. Ne kaakano genda otwale abantu mu kifo kye nnaakugambako. Laba malayika wange anaakukulemberanga, era naye ku lunaku luli lwe ndiwalana ndibawalanako ekibi kyabwe. Mukama n'abonyaabonya abantu kubanga baawaliriza Alooni okukola ennyana eya zaabu.